Ndi muiribi munnammwe ekintu tukitwala. NPP oye. Fellow Ugandans, friends, supporters and members of the National Peasants Party, our guest, President Ken Lucham's the man, my friend, President wange, Tata wange yankwasa obukulembeze, and my fellow leaders, ladies and gentlemen, good afternoon. Today is a historical day. We are not just opening doors of the building, no. We are opening a new chapter in Uganda's political story. A chapter where peasants rise. We are the peasants. Where the forgotten are remembered. Where the humble stand tall. Today, we unveil not just our headquarters, but our commitment to the people of this nation. I am honored to stand before you as the first president of the National Peasants Party, and the female president, by the way. I accept this duty with humility, with courage, and with love of the soil that raised me, the soil that raised all of us. But many of us have seen the raise has not come without resistance. I have been insulted. Oh my God. I have been threatened. I have been mocked because of my past. They said I have failed in marriages. It is very true. I have failed in marriages. They said I failed Canada. I came back. It is very true. I did that. Thank you. They have said that I have children in different fathers. Everything is true. Yes. And listen, all what they have said, it is what I told them. So I know my past more than them. To all the voices that said all that stuff, yes, I have failed in life, but I have never stopped to rise again. You know, it is better to fail, and then you know that I've failed, and then you rise again. So I admit, but I've never failed, and I've not stopped, and I'll continue to rise again. I am not ashamed of my story. That is why when I go for interviews, I confidently sit and answer that yes, I, Stencia Mayanja, have gone through this. So I am not ashamed. Because it is the story of the millions of Ugandans. Do you know how many ladies and men that have gone through what I went through? There are very many. So I don't know why they use those to... Anyways, we are here to shame them. I am not afraid of my scars because they are proof that I have lived, I have struggled, and I have survived. Leadership is not about having a perfect past. No. Leadership is about standing up when others are knocked down. It is about turning pain into purpose and rejection into revolution. So, I didn't come to seek for applause, no.
I didn't come to seek for approval that, hey, my dear Ugandans, I am here to ask you to fight for justice. No, I came to fight for justice. I came to fight for those women and men, the market vendors, the border riders, the tax riders, the farmers, the single mothers. I am looking for justice for those mothers that have kids in different fathers. I am going to fight for justice for those that have failed abroad. Our people are there suffering. They are suffocating. But I don't want to show because of shame. I came out and said, no, I belong to Canada, I belong to Uganda, and I'm here to fight for you. And for the youth, the National Peasants Party is not built on insults. It is not built on the noise you're making out there. It is built on issues. We are not here to fight people. We are here to fight poverty. We are not here to trade words. We are here to bring solutions. And to those who doubt me, watch the space. Watch what we are building. To those who mock me, listen to the voices of the people who walk with me. And to those who fear me, I know because that is why they are talking, because they are feared, but I mean, we have not even started yet. What a wonderful testimony. And I will continue to speak the truth. Today we welcome new leadership into this party, strong men and women who are not bought by money, who are not driven by greedy, but who believe that even peasants deserve dignity. Let this day be a reminder the future does not belong to the loudest. So temulekana. It be faithful. And to all who have supported me, I thank you very much. To those who have insulted and abused me, I forgive you. To the people of Uganda, I will serve. I am ready. We are ready. We are just getting started. Long live National Peasants Party. Long live the spirit of the people. Can't you sing? Okulembeze bannange kulw'obulungi lw'abantu bano musoke mutuuleko enda bayitanga mazo wa speech njagala buli muntu walinga mwebale nnyo basseba ne bannyabo okujja nga tuggulawo ekitebe kyaffe ebyobufuzi bwe bigenda okuyindira bitinte tuwandiike ebiwandiiko ebipya ebya Uganda tujjeko nakyemalira. Offices zaffe nzigule okuva kati. Office yange nga president nzigule. Kanjogereko gye muli eri okuva lwe nalayira. Abantu boogedde bingi. Abantu batiisizza. Abantu bawanza omuliro. Naye kyansanyusa nti bwe nabiwulira ate baabijjanga mu bye nayogeranga. Kitegeeza nti nze nsinga okumanya ebizibu byange okusinga bo. And it's very good okubeerayo nga osobola okuyimirira. Njagala mbeera ekyokulabirako. Omukyala obeereeyo. Abaana baffe baba rapinga ne batya okwogera. Tobeeranga eyo n'oswala okwogera n'otya eri emabega oba ebizibu byakutuukako. Buli lw'oyita mu bizibu kikwongera okubeera omuvumu, omulwanyi. Kati nze temulina kigambo kye musobola kuŋŋamba kigenda kunzija ku mulamwa.
nakulira mu katale ekibuye ndi peasant nga ntambuza bigere ngengatto gye nnyambala ya bituli abantu abaana bangi bali eyo bakyabirimu ng'omukulembeze omu yaliko twasoma batugamba mwe bakulembeze ab'enkya ate tuzze kati batugamba ki tugambye katwewayo tukole ki ate babaguze babawadde sente we are not that cheap. I mean tuyinamu ku majja sewena twagijjuza temulowooza nti nno tetwafunayo sente ne Bulaaya gye mugamba nti simanyi waatusala nayo twafunayo ki so tetuli very cheap nti bagenda keera ku makya bagule peasant party ebeeko gwerwanyisa tetulwanyisa omuntu ani kubanga bagenda okujja abo ebibiina ebirala waliwo ebibiina ebyamaanyi ebyakola ki naye bwe bajja tebabalwanyisa babaaniriza era yensonga lwaki essaawa zino bakola ki ate kati ffe tuzze pozi mugambe nti mututidde kubanga kyendaba agali awamu ge gakola ki singa twekwatakwata tujja kujjako nakyemalira naye gwe bw'olaba omuntu ng'avuddeyo ayo n'oyagala omuputting it down. I am not that cheap nze temugenda kunteeka wansi tewali kigambo kigenda kunzijja ku mulamwa mukama wange president taata yatandikawo ekibiina kino simanyi ludda lwe wali weebakiddeko n'oloota n'ogamba nti omukyalo ono kamuteekemu obwesigo through secretary general waffe naye nkugamba ebigambo bino taata yenze nakyeyombekedde taata yenze eyalemwa obufumbo obw'enjawulo mukama wange yenze eyazaala abaana mu basajja ab'enjawulo taata yenze eyagenda e Bulaaya nennemererwa n'enkola ki sigenda kukuswaza ngenda kukiikirira buli mukyala ali eyo nga yazaala mu basajja abaki kubanga tewali akyagala teri abeereyo n'okuba simu n'ogamba njagala nzaala eno nendo bikola ki bigaana bugaani n'omwami aleeyo abakyala kyemmanyi gye bali abakola ki ababajooga nze ntegeera ebizibu byammwe kubanga nange ndi ki thank you taata ne bw'otuula bankuba kyeyo abali e Bulaaya n'abaalemwa ani asobola okuvaayo n'ayogera obulumi bw'oyitamu okusinga nze yaliyo nennemwa nze nkusinga okumanya ebizibu by'oyitamu okusinga bali be mutijjisa nze ngenda otuusa ensonga zo nkyusa obulamu bwo so temuggwamu maanyi ate temwerimba nti mugenda kunzija ku mulamwa nze ngenda okulwanira basingo maza kuba manyi obulumi basingo maza bwe tukola ki manyi ensonga zensobola okuwa manyi byensobola okubasakira kubanga nze bwe nagenda e Bulaaya nagenda kunzijanjaba naye engeri gye nabonaabona ennyo nenga omuzungu ono nkoze ntyo obaako kye mmugjamu nenneesiruwaza n'ensoma nga bwe nkola nennoonya buli ofiisi gye nnyinza otuukamu esobola okukyusa obulamu bwa Munnayuganda kubanga bwe nagendera nga ngeza kuzijjanjaba imagine nenva mu nsi yange nengenda banzijanjabe thank you kaakati mukazi munnanga ali eyo mwanyinaze bwe nagenda e Bulaaya sajjayo bitabo byokka naye najja ne contacts ngenda kubasakira bakyala bannange ngenda kubasakira bannyinaze njagala okulaba ensabo y'omukyala ng'eteredde njagala okulaba omukadde kuoyo abakadde bali mu mbeera mbi bali eyo mu mayumba bokka mu busiisira babonaabona ngenda kusaka kye bayita health center kugamba nga omuntu abeeramu ate ne tufuna n'emirimu abaana abato ne bafuna emirimu ne bakadde baffe nga babeera bulungi mu kye bayita home ngenda kuzibasakira nga ndi ne National Peasants Party ffe tetulina gwe tuzze kulwana naye era tukowola ebibiina ebirala byonna bijje bitwegatteko kubanga omulabe waffe ali omu
nangirira olwaleero nti National Peasants Party egenda kuleeta abantu abagenda otukiikirira okuva ku LC1 paka ku mukulembeze w'eggwanga. Obugalo Era mbakoowoola buli omu gy'oli ojje wano ekitebe kyaffe kiri wano Kasubi ku Masiro, imagine ku munaku kuba naffe tuli banaku. Ku Bwakabaka ffe tuwagira Obwakabaka ne constitution yaffe Act 35 ewagira federal. Era omukulu the man tuli wamu naawe ssebo. So mbakoowoola yonna gye muli eyo batulugunya okimanyi tebagenda kuwa kaadi olinza okuswala. Come on, wano wammwe mujje ffenna omulamwa guli gumu tulwanyisa Mwami Museveni, twagala tulekere eggwanga lyaffe naffe bapiza tukole ki tweyagaleko. So mbakoowoola ba MP mwenna baani buli muntu ng'omanyi nti olina obusobozi tugenda kubanga aba National Peasants Party nga Secretary General bw'atugambye nti ku Monday fomu mugenda kuba muzikima ne kaadi bannange weeziri wano abagala okujoyininga. Bulijjo abankubira amasimu office zigguddwawo ngenda kubeeramu ne ba administrator bonna bagenda kubeeramu. Tugenda kulaba nga tulwanirira eddembe ly'omuntu wa wansi, omulimi, bamaama b'omukatale nze be bankuza abo bo njafiirawo okulaba nga nkyusa obulamu bwabwe. Abakyala abayiribi kuba ndi muyiribi nve eno n'enzira eno. Abakazi b'omu saluni n'abaami bannyinaze, abavuzi ba booda, abavuzi ba taxi, so mutwegatteko n'abavuga emmere bano babayita badreva b'emmere. So njagala okuva waggulu nga mbagumya kubanga abantu bange abamu bambi ebintu ebimu tebaabimanyiira. Oli akkubira n'agamba maama nga batutta. Mikwano gyange tewali musirikale agenda mu lutalo nga tasuubirayo masasi. Nange nagenda okugamba nti kanzigye mbeere president wa National Peasants Party ng'amaze okunnonda najja bye mukola mbyetegekedde. So sirina kintu kyonna kigenda kunyeenya. Nammwe abagenda okungobera njagala mbeere bagumu mbeere banywevu. Eggwanga tugenda kulikyusa nga tukozesa akabonero kaffe akapeeni. National Peasants Party oye! Egundi yaffe egamba nti Peasant power, we are the power. 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 Teri muntu agenda kutussa wansi ate bakikola olw'okubanga balaba ndi mukyala mukwano. Ingini ndabika nina ya musajja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsabanga Secretary General we yagambye